Mu Januari wa 1945 nga 15 abakozi abaali bakola mu Lubiri e Mengo beediima nga baagala omuwanika wa Buganda ebiseera ebyo Sserwando w'ofunira Kulubya abongeza omusaala oba si kyo agobwe ku buwanika. Bwe waayita ennaku 9 zokka, Sir Edward Muteesa yennyini yabasisinkana mu Bulange n'abasaba okukomya akeediimo kubanga gavumenti ye yali egenda kukola ku nsonga zaabwe. Kyokka abantu baagaana, olwo nno ne batandika okuwoggana nti ffe okugumbulukuka kabaka amale kugoba Kulubya. Abalangira n'abambejja, abaami abakulu n'abataka beegayirira kabaka agobe Kulubya nga batya ebyali biyinza okuddirira, kyokka Muteesa yagaana okugoba Kulubya. Kabaka bwe yagaana, abantu baataama nnyo, olwo nno ne balumba woofiisi ya Kulubya era singa baamusangamu baali mukozeeko obulabe. Wabula Kulubya yadduka era ne yeekweka, era eyo gye yasinziira n'awandiika akabaluwa eri kabaka ng'amusaba amukkirize awummule. Kulubya okuwummula mu ngeri eyo kyali kyetaagisa gavana okukkiriza, wabula gavana Sir John Hall bwe yabiwulira yagaana. Abantu bwe baalemerako, gavana yalwadde akinakkiriza era Kulubya n'awummula obuwanika bw'obwakabaka bwa Buganda. Olwo nno Sir Edward Muteesa obuwanika n'abuwa Yosiya Kyazze. Ekyafaayo ekyo kiggyiddwa mu katabo ka Ernest Kibuuka akayitibwa Omulembe Omuteesa ogwokubiri. Akatambi kawagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.